Abakungubazi mu biti ebyenjawulo bakungaanidde ku kyalo Kiteezi mu ggombolola y'e Kawempe mu disitulikiti y'e Wakiso okwetaba mu kuziika omugenzi Angella Namusoke Kasekende, maama w'Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende. Ku bano kubaddeko abakulembeze okuva mu Bwakabaka nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga, minisita w'ettaka n'ebizimbe mu gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Daudi Mpanga, omutaka w'ekika ky'omutima Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende, bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu omubaka wa Kyaddondo East mu Wadanku Nnyingi, meeya w'eggombolola y'e Lubaga Mbeera ze Zaki Mawula n'abakungubazi abalala. Mu kwogera kwe Kamalabyonna Charles Peter Mayiga asoose kusoma obubaka bwa Lukoma Nantawetwa obusaasira ab'enju y'omugenzi. Tubeegattako okukungubagira maama n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe obubaddemu ebibala ebingi. Twebaza nnyo omugenzi olw'emirimu gy'akola wamu n'omwami we okukuza n'okugunjula mu ngeri ey'enjawulo ezzadde lyabwe eryavaamu abantu ab'omugaso ennyo eri eggwanga n'ensi eno. Abadde kyakulabirako eri abazadde abalala era eyeenyumiririzibwamu. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'assaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Ku lulwe Katikkiro ajjukiza abazadde okuteekateeka abaana baabwe okubajjanjaba n'okubassamu empisa ez'obuntu bulamu. Bw'oba olina gwe weekokkola weebuuze nti yabangulwa, abalala baagala bukulembeze tebaasoma. Ne batuuka eyo ne bakwalirira empapula ne bazikutiza, abalala bakaabya abantu kayirigombe. Katikkiro atongozza ekitabo ekyawandiikibwa omugenzi Benedicto Kakeeto Kasekende, taata w'Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende kye yatuuma My Life's Legacy, n'akubiriza abantu ba Kabaka okusoma ebitabo kw'ossa okuwandiika okusobola okukuuma ebyafaayo. Nagenda ne mpandiika ekitabo kyange ekyasooka King on the Throne, n'akawandiika ebitabo 5. Kaakati oli najja n'aŋŋamba wano wampandiiseko tekimala kino. Nze bintu byaliwo ebitine bwebiti wano. Ne mugamba lwaki wandiika ekitabo ekikyo? N'oteekamu nzige naliseeyo. Gw'oli munafu, oyagala kutuula butuuzi bya lumonde mwote. Oyagala nze mba nfaabiina nti ebintu bye wakola. Kale neebaza nnyo kitaffe ono Kasekende olw'okuwandiika byeyitamu mu bulamu bwe. Omutaka Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende asabye ab'enju ya Kasekende okutandikawo ensawo ey'enjawulo egenderera okusomesa abaana bataliiko mwasirizi ng'akabonero akasema Katonda olw'okusummusa maka gaabwe. Eyinza okuyamba abaana mu kusoma abataliiko mwasirizi oba abeeri maama gye yava n'abeeyo mu kyalo. Ffe tuli mu kyalo eyo obeera farms naye bannange abantu nga baagala nnyo okuyamba ng'oggyeko aba nucleus family. Y'engeri gye tugenda okwetegekeramu obugagga mu ggulu nga tetutekedde ku nsi. Katikkiro w'ekika ky'Engabi Constantino Kiwanu Mulyanga asaba abantu bulijjo okukola ebintu ebitumbula obulamu bw'abantu abalala. Mbasaba abaana baffe mubeere balungi nga bwe muli. Mukama abongere emikisa, abatuukirize amaaso ge ag'ekisa, abasaasire. Dr. Louis Kasekende n'Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende ku lw'abaana beebazza abantu ababeereddewo ne batendereza Nnyabwe olw'okubateekateeka. Tubeebaza nnyo okuba nti mutubeereddewo nga okubeera naffe Lubaga mu Kiteezi last night in big numbers. The first time I set eyes on Angella, I knew that this was one woman I was going to have to marry by all means. So I began to employ all the wiles available for a young man to get closer to her. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku mugenzi Angella Namusoke Kasekende ng'omukyala badde ow'ekyokulabirako era abakulembeze. Ate enkolagana ye n'okwagala ennyo Obwakabaka n'Obuganda ate bibadde bya nsusso. Tumuyigiddeko bingi. Tusaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi akulembese n'ekisa twebaza n'Obwakabaka. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.